Okay, mbaniriza nnyo ku Twistok mwena mwebale kuba nti ate mutwekuumirako ssaako okufiisa akadde ne musooka okuba nti ate mutugoberera. Tugenda kweza 7K subscribers, so mwongeremukko amaanyi nga musubscribinga tusobole okuwerera ddala. Kati amawulire ge nkuleetedde mu kaseera kano, omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform, olunaku olw'ejjo yakutte ekkubo n'agenda n'akyalirako famire zaabo abaali ba supporters ba NUP, so bayita ba political prisoners, nga bano baakwatibwa era ne basibibwa mu kkomera ekitalya emyezi kati giweredde ddala. Abaakwatibwa olunaku yali agenze e Kalangala okuba nti ate akuba campaign ze mu biseera by'obululu baabasiba ne Banubian, wabula Banubian bo baabata ne ba Eddie Mutwe, ba Bobi Wine, ba Dan Magic baabata, naye abaana bano eno okuli John Bosco n'abantu abalala bangi bakyali ekitalya era bakyalemeddeyo, nga gavumenti enabakuba nti ate evaayo okwogerako eri public ku nsonga z'abano abantu. Naye Bobi Wine yakutte ekkubo n'agenda eri famire zino n'asobola okuba nti ate abaako obuyambi obw'enjawulo bw'abatwalira ssaako n'okugumya famire zaabwe nti ye ng'omukulembeze awa National Unity Platform akyali wamu n'abaana bano newankubadde nti bali mu kkomera, naye tasobola kuba nti ate asuulirira famire zaabwe era n'agumya famire okuba nti ng'omu nga bo balaba awo babadde bali mu bwayise mu bitundu eby'enjawulo mu ggeto eyo, kwali badde Bobi Wine, Speaker w'ekibiina kya National Unity Platform amanyiddwa nga Joe Ssenyonyi, Eddie Mutwe omulaba naye, ssaako ne Lois Lubongoya, bwe batyo bwe bakutte ekkubo ne bagenda ne bakyalirako ku famire z'abantu bano eno. Bwe baatuuse eyo bafunye akaseera akalungi newankubadde famire ziri mu nnaku, naye basobodde okuba nti ate baalidde ku mmere ne famire z'abantu bano ne babaako n'ebintu ebitonotono bye babatwalira okuli emmere, amatooke, enkoko n'ebintu ebirala bingi. Era Bobi Wine yagumizza famire z'abaana bano n'agamba nti agenda kusobola okuba nti ate ababeererawo mu ngeri emu oba endala, nga ye omukulembeze kimukakatako okuba nti ate asapootinga famire z'abaana bano. Ge mawulire agali ku sayidi eyo, mugende maaso n'okuba nti ate mwekuumira ku mukutu, naye ng'ekikolwa kya Bobi Wine kyakoze kikola ky'amaanyi nnyo ng'omukulembeze tanneerabira abaana bano newankubadde bali mu kkomera ekitalya. Twistok YouTube channel kw'oli, mugende maaso n'okuba nti mwongera okusubscribinga, tubaagala nnyo, mweraba.